الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Omulundi ogwayise twasomye ensonga oba ebika by'amabalayi era netugamba nti amabalayi gakwata omuntu ebizibu birumba omuntu okusinziira engeri omwana Adamu gye yeeyongera eri Allah oba engeri gye yeeyongera okudda eri Allah oba engeri omwana Adamu gye yeeyongera okuva ku Allah. Era nitukutegeeza nti inna al-ma'asiya wadh-dhunub, nti ebisobyo n'obujeemu si ensonga etuusiza omuntu okumutuusaako ebizibu bya Katonda oba ebigezo bya Allah. Singa bwe kyali bwe kityo nga bonna boolaba mu kkomera olowooza oba boolaba mu ddwaliro be bakola Allah by'atayagala, abantu twalyewaze nnyo okusobya tusobole okubeera mikwano gya Allah. Naye Allah bw'abassa amabalayi, ow'ekitiibwa Allah jalla jalaaluhu bw'abassa amabalayi asinziira ku ngeri zino ennya. Nassa ebbalayi oba nassa imtihaani. Tunuulira Nabbi Ibrahim, Allah bwe yamugezesa bikalimaati n'ebigambo bingi n'ensonga nnyingi, fa atammahunna, zonna n'azijjuza n'amuwaranka. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yagezesebwa, kyovula nti etteeka ligamba am hasibtum an tadkhulu aljanna, mulowooza munaamala gayingira jjana ya Allah, walamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum, nga temunaba kutuukibwako bigezo ebyatuuka ku baabasookawo. Abantu abatusookawo baafuna ebigezo bingi, baafuna amabalayi mangi. Massatuhum baasa wa dharra wa zulzilu hatta yakula ar-rasulu walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi karim. Laba Allah waayegdamu n'agamba nti ala inna nasrallahi karib, nti okutaasa kwa Allah kuli kumpi. Obula teyagamba nti mbataasiza essaawa zino. Bwe tugenda mu surati Yusufu, Allah agamba hatta idha stay'asa ar-rusul, ababaka ba Allah baasabanga Allah ne batuuka n'okuggwaamu essuubi. Wa dhannu annahum kad kuzibu, ne balowooza nti balimbisiddwa. Fajaat nasruna, okutaasa kwa Allah ne kulyoka kujja. Wala yuraddu ba'suna ni qawmi mujrimin, naye akabalangolo kaffe tekamala gaddayo era kamala okutuuka ku boonoonefu. Aw kama qaala azza wa jalla, obanga Allah bwe yayogera. Era mu surati Imran aya 179 Allah agamba wama kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi. Allah takikolanga kaaleko abakkiriza mukolenga bwe mwali badde mubeerenga bwe mwali badde mwagala okubeera nga temugezesebwa. Hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib, tusa Allah lwanajja mufifi musaafi. Tuyina kugezesebwa, naye ogezeseddwa otya era owangudde otya ebigezo bya Mungu. Kakati tugambye nti balaayi ey'okuna balaa'u tamhis wa takhfif wa rafu darajati.
balaayi y'okusunsula n'okuwewula n'okusitula amadaala. balaayi eyo y'okusunsula n'okuwewula n'okusitula amadaala etuukibwako Allah subhanahu wa ta'ala agireeta ku muddu we, teyina gwekwata muddu mulala yenna okujjako ekwata almuminu haqqa, omukkirizo wannamaddala. oyo ayogerwako mu kaida usuli ti omuntu tagenda kuyingira jjana ya Allah ne bwali basiibye, ne bwali basadde, ne bwali basaddaase, okujjako ng'afudde akimanyi ti ekyo ekimutuuseeko tekyali kyakumusuba, n'ekimusubye teyali wakukifuna. ate era mu hadisi z'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama hadisi ng'ejiba ku Abi Huraira radhiyallahu anhu qaal, yagamba Abi Huraira tikara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, yagamba omubaka wa Allah okusasira n'emirembe bire ku ye nti man yuridillahu bihi khaira, Allah gwayagalizza ekirungi, yusib minhu, amugezesa mu kyo. Allah akugezesa mu kirungi ekyo kyaba akwagalizza. hadisi endala ng'ejiba ku Anasi bunu Malik radhiyallahu anhu qaala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, yagamba omubaka wa Allah ebyengana emirembe bire ku ye, idha arada Allahu bi'abdihi khaira, Allah bwayagaliza omuddu we ekirungi, ajjala lahu ukubatahu, Allah amwanguyiriza ekibonerezo kye fi duniya, mu nsi muno, akabalangulo n'okafuna. tuvuga nti bwe tuba tufunye obuzibu tugamba nti qadara Allahu ma shaa faala, Mungu bwageze kyayagala kyakola. wabula bw'aba wa idha arada Allah bi'abdihi sharra, Allah aba yagalizza omuddu w'ekibi, amsaka anhu bidhambihi, Mungu amukwatiramu mu kisobyo kye, n'amukuumiramu bw'ali aribate musalan, n'alowooza nti wamagezi nnyo, bw'ayenda sirimu tamukwata, hatta yuwafiya bihi yawma alqiyama, tusa Allah lwanaamusanga nakyo ku lunaku lw'enkomerero, ne bakwatagana. kyava agamba era wa fi riwaya qala nabi sallallahu alaihi wasallama, idhamu aljaza ma idhamu albala, buli lwofuna ekirungi manya n'ekibi kyo kiri. bw'oba oyagala okufuna ekirungi ekinene ennyo n'ekibi kibe kikyenkana ekinaakivaamu, oba ekirindiridde, oba ekigenda okusooka okuweebwa. n'agamba inna Allah idha habba alqawma ibtalaahu, Allah aba yagadde abantu abagezesa, faman radiya falahu ridha, bw'okkiriza okugezesa Allah kwakugezesezza, naye Allah akusiimira ekirungi ekinaavaamu. waman sakhsa falahu shukt, ate naawe bw'ogamba nti era nze, n'ekirungi ekyaliba tekivaamu, Allah takikuwa. n'olwensonga eyo abaddu ba Allah, nsaba Allah atuteeremu obwangu. kyetwatandise nakyo ti abaana Adamu beebuuza ebibuuzo, n'agamba mmaze ebbanga nga mbonaabona, naye nga nsaala, nsiiba, nsaddaaka, tola zaka, ebintu ebyo tebimmala, kubeera nga sifuna mitawaana. olaba abantu abatategeera Allah, abantu abajoozi, nga bo bali mu mbeera nnungi. tukujjukiza mu surati Ibrahim, Allah agamba
ولا يحسبن أن الله غافر أما يعمل الظالمون ولا تحسبن الله غافر أما يعمل الظالمون ayeyo inamu akabuzeemu naye nga bwegamba egamba temulowooza nti Allah mugayaavu abalyazamanyi bye bakola. Allah si mugayaavu, ye yamanyi lwaki akutambuza bwati. Kati amabalaayi ago galiko eddagala, njagala owulize leero, galiko eddagala omuntu lyosobola okukozesa amabalaayi ago ne gakukendeera kuba ne gakuvaako. Naye tugamba bwe tuti, bw'obeera nga oweetegereza ebbalaayi esooka ey'okwesasuza, tugamba naffe kennyini tuba twekingiriza eri Allah obutatusemberera, kubanga Allah ajja kukwesasuza. Ate nga Allah yagamba mu Qur'ani ey'ekitiibwa nti wattaqul fitina, mutye ebigezo bya Allah, la yusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Mungu bwakisindika tekikwata mulyazaamaanyi yenka, nammwe bamulinaanye. Kakati gwe oba olemedde mu kujooga Allah, oli munnanfuusi, oli kiki, tugamba Allah, tusaba Allah akutukingirize otubeere wala, kubanga balaayi ejja tutuukako. Wabula bw'obeera mu balaayi ey'okubiri nga Allah akujjukiza kuteekako amabalaayi ojjukire, tusaba Allah akujjukize erodde gyali. Allahumma amin. Bw'obeera ng'oli mu abo Allah baagezesa okubapima lw'ebirungi bye bakola, basobole okuddeera ddala eri Allah, babeere abanywevu, tusaba Allah abanguyize mu bigezo byabwe era abanyweze basobole okubeera nga babiyita. Allahumma amin. Nabano Allah basitula amadaala olw'ebigezo byabwe. Eyo nno balaayi eyokuna, Allah akutuusaako ekigezo bwe kuba kugulu ne kukutukamu, oluvannyuma n'akugamba nti kati ogamba ki? Kyava Allah agamba nti wabashiri sabirin, musanyuse abagumiikiriza, alladhina idha aswabathum musiba, abo omutawaana gwe buba gubatuuseeko, qaalu nga bagamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, fenna twava wa Allah eri Allah gye tujja okudda. Uliriza eddagala liri awo, ulaika alaihim salawati, mu bwangu ddala ng'oyogedde ekigambo ekyo mu lukanga olusooka nga wakafuna ekizibu, Allah akusaako okusaasira kwe, akukyusiza ekibi ekibadde kikutuuseeko, n'akuwaamu amangu ddala ekirungi. Eryo ddagala kkulu. Ate abantu tulibuusa amaaso, omala kubuuza afudde ki, lwaki mwagenzeeyo, mulukasaayi kitaali yagadde mugitwale, era mwe mukoze bwe mutyo, n'omala okuvuma buli kiramu kyonna, ku nkomerero oga nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Omanyiraani Mungu ayagala inda sadamatul ula, mu lukanga olusooka Allah kibayita saburu ekola inda sadamatul ula. Kati njagala tulabe eddagala lino. Eddagala lino tulisanga eri nakutegeeza ne kugamba nti omuntu asobola okudduka ekimugoba naye tasobola kudduka kimulimu. Kizibu nnyo okudduka ekikulimu. Bw'oba mubbi ne bwogenda ebunaayira, obubbi bw'otambula nabwo. Bantu bangi baayiga omwenge n'atandika n'okunoonya eddagala erimujjanjaba omwenge nti takwagala n'ebirala. Omuntu asobola okudduka ekimugoba ne tasobola kudduka kimulimu. Oyinza okuba nga gwe kizibu kyo, gwe kizibu kyo, era gweofuuse ensonga ekubonyaabonya. Kino njagala okitegeere
nti akantu kano kategeere bulungi. Gwe naffe oba gwe n'abantu mu nsi muno mulimu babiri. Abantu bakulaba, bakumanyi era bakutegeera. Naawe weeraba, weemanyi era weetegeera. Naye ndaba abantu gye bakulaba nemmanya gye bakumanyi nentegeera gye bakutegeera, si gye weemanyi, si gye weeraba, si gye weetegeera. Senga emmanya abantu gye bakumanyi nentegeera gye bakutegeera nendaba gye bakulaba, singa naawe bw'oli nga waba weemanyi bwetegeera, twalibadde tosobola kutambula kuva mu nju kudambula kugenda. Olaba abantu bamanyi nti totegeera ng'ate gwe tokimanyangako nti totegeera, era omala kuvaawo baga nti owaayi mazima wayogera mazima, omusajja tategeera tyee. Naye nga gwe olaba otegeera okukoma ewale, wulira otegeera nnyo. Olaba abantu bamanya nti tozaalibwa mu lujja olwo, naye nga gwe tokimanyako nti amaka ago si ge gakuzaala, ozaalibwa mupakasi. Naye nno omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yatuyigiriza essuula 3 tuzisome nnyo, era yazisoma nnyo. Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama yasoma essuula zino 3 lwakugoba mabalaya ago 4, lwakugoba kubeera nti omutima gwe bwebeera balaya esooka, Allah amugje mu mutima omukakanyavu. Bweba balaya ey'okubiri, Allah amujjukize. Bweba balaya ey'okusatu, Allah amunyweze. Bweba balaya ey'okuna, Allah amumatize n'ekyo kiba kikoze eki kimutuuseeko. Essuula zino Qul huwa Allahu ahadun ne Qul a'udhu birabbil falaq ne Qul a'udhu birabbin nas. Wenzogedde olabanga ebyalayisi, naye abasiraamu bulijjo buli lw'omanyiira ekintu batosobola kukimanya. Abantu abasinga obungi bamanyiira obusiraamu ne bubalema okumanya. Ango ekyokulabirako ku mukyala omufumbo nebba, ku bombi kuliko amanya munne, kubaako n'amanyiira munne. Ebiseera ebisinga obungi abasajja ffe tumanyiira abakyala, naye abakyala batumanyi. Bw'omanyiira ekintu tosobola kukimanyiira, tosobola kukimanya. Ate bw'omanya ekintu tosobola kukimanyiira. Omujaasi amanye emmundu tasobola kugimanyiira kugamba muntu mulala nti nkuba essasi, kubanga amanyi bulungi, bagimusomesa tikasite essasi lifuluma olwofudde. Naye ffe bamwana yinkyoga nkuba ondabe. Kakati zino essuula zetubasomesa nti ze zisobola okututaasa, Mungu mwasobola okuyisiza okututaasa ebibi, tuzirekawo bbali. Naye leero kankusumulireko katono. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yategeeza essuula zino era yazisomanga. Kankulage ebifo byazo okumanya Nabbi Muhammad yayagala nnyo essuula zino. Mawatinu qiraatuha, ebifo mwe babisome Nabbi mwe yasomeranga essuula ezo. Baada kulli swala marra wahidan, buli swala yazisomanga omulundi gumugumu, Ikhlas, Falak, Nas, nga tawanze bulusu. Oluvannyuma lw'esswala y'olweggulo Magharibi yagisomanga emirundi 3. Oluvannyuma lw'esswala ya subuhi yagisomanga emirundi 3. Esswala ezitali ezo naye nga za faradha yasomanga omulundi gumugumu. Bwe yalinga agenda okwebaka ng'azisoma emirundi 3 nga wanda n'obulusu n'azeesiiga zimugobeko, eyo gy'abadde atambulira buli kakiki yenna. Bwe yalinga ajjanjaba abaddu ba Allah oba nga yejjanjaba ng'azisoma emirundi 3 ng'era awanda obulusu ne yeesiimuula. Kakati surati Ikhlas
essula tuziyita almuawidhatin, essula ezekingiriza newekingiriza ebibi byonna. naye ojja kusanga surati ikhlas nga teriiko isti'adha, ate nga nayo bagiteekamu. ekyo tugende mu kumanya lwaki bagiteekamu, lw'ekigambo oba olw'erinnya lya Allah libayita as-samadu. erinnya lya Allah libayita as-samadu, abamanyi baali balivuna bagamba nti Allahu as-samadu kitegeeza al-maqsuudu fi jamii hawaijina, gwe tuluubirira okutumalira ebyetaago byaffe. olwo olaba ne isti'adha mweri mu byetaago byo. almustagna an kulli ma siwaahu, naggagga ku buli kitali ye. wa kullu ma siwaahu, na buli ekitali ye kyetaavu era kiyala gyali. alladhi tasmadu wa tattaju ilayhi alkhalaiq, oyo yesigamirwako Allah subhanahu wa ta'ala nga buli kitonde kyonna kyeyuna kudda gyali. kyovala nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba omuntu yenna bw'asoma kul huwallahu emirundi n'asoma essula eyo paka lwagimalako emirundi 10, Allah amuzimbira olubiri mu jjana. essula ezo ziri 3, buli emu erina omulimu gwayo gwekola. ebyo byamabinjagala oyige mu ssula ezo. surati kul huwallahu ahad yo essula ya Katonda naye gyayina mu Qur'ani. era omuntu yenna bw'agiyitiriza okugisoma aba yongera okubeera mukwano gwa Allah bitadabburi, n'okugyegendereza n'okutegeera amakulu gaayo ag'omunda, weyongera okuba omukwano gwa Allah. kyovalaba nti basahaba nabbi bamugambanga eri bannaabwe ti gundi asomye kul Allahu ahad n'agiddiŋŋana, lumu bawaabira Abi Qatada baga nti Abi Qatada asomye kul Allahu ahad okutuusa obudde we bukedde, n'abagamba mumuleke, mbalayiriro yawaniridde obulamu bwange mu mukono gwe, yenkana kimu kyakusatu ekya Qur'ani. kakati eyo kul Allahu ahad kitalo butalo, senga ogiteeka mu dduwa ez'okujja mu mabalayi. kul a'udhu bi rabbil falak yo yassibwa kukugobako buli kika kya kibi. kyovulanga Allah akugambye gamba min sharri ma khalaqa, gwe yagimanyiira obumanyiizi nga yakulema okumanya, kati tukujjukiza min sharri ma khalaqa, yo yakka ku nsi kuno kukugobako buli kika kya kibi. ogamba nti obusiraamu si bwa mulembe nnyo. ate kulanda binnansi Allah yagissa kulongoosa sisitimu ya muntu, kumulongoosa ekifuba, kumulongoosa mu mbeera zonna. Allah akulongoose mu mbeera zonna. kati twagala tutemeeteme essuula ezo oyongere okumanya obulungi obuzirimu. Imaamu Ibn Qayyim al-Jawzi agamba ye bye yasoma ku ssuula ezo n'azeetegereza, naawe nze nkugamba lyeddagala lyenkuwa ku bibi ebigenda bikutomeratomera. nti Imaamu Ibn Qayyim al-Jawzi yayogera ku ssuula zino 2, Falaki ne Naasi, yagamba nti omuntu alina obwetaavu obw'okusoma essuula ezo okusinga bw'alina obwetaavu bw'okulya n'okunywa n'okwebaka n'okwambala n'okussa. nti walireseeyo okwambala, okulya, okunywa n'okussa n'osoma essuula ezo, kiba kitegeeza buyitirivu bwa kubeera nti otuzeetaaga nnyo mu bulamu bwaffe obw'ensimu. era hadisi mu kitabo kya Sunan Nisaa'i, hadisi nga jiwa ku Mu'adhi bun Abdillahi bun an abihi nga jijja ku kitaawe, yagamba lumu Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bamulinda ajja abasaaze. bwe yajja n'agamba sahaba oyo qul gamba, n'amugamba mbannaye ŋŋambe ki? n'amugamba qul huwa Allahu ahadu wa mu'awwidhataini hina tumsi wa hina tusbihu. yogeranga somanga kul Allahu ahadu
kulanza bil falaki n'ennasi kumakya n'olweggulo emirundi esatu namugamba bw'onooba ozisomye yakufiika kulla shay, zijja kukumalira buli nsonga yonna ebyekuzimbyeko akayumba. Essuula ezo nga tumaze ozitegeera, essuula ezo ebbiri nga tulese eri ennene eri kul huwallahu ahadu nga bwe nagizitowezza, ishtamalat surata alfalaki wannasi ala thalathati usuli. Essuula ezo esatu zajjulira, Allah yazijjuzaamu ebikolo bisatu ebinywevu ennyo, tuyinza n'oziyita kawaid, empajiruwaga ssatu. Njagala oziwulire ozitegeere. Bwe tugamba nti qul a'udhu, fi'lu isti'adha era fi'lu amri min Allah, ng'ekiragiro ekiva eri Allah ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, nga kikka ku nabi Muhammad bingana mirembe ku ye, wa kulli fard min afradi ummati, na buli sekinnoomu mu bantu b'ekibiina kye. Era ye musta'adh, Allah gwalagidde nti yogera bwoti nkuyambe. Qul a'udhu, kakati al-musta'adh eyo asulun, kikolo ng'oteekeddwa okukikola oba mpajiruwaga. Ne tuttaako ekikolo ekyokubiri al-musta'adhu bihi, gwe beekingiriza naye okuba enduulu, gwokubira enduulu akuyambe. Yaluwa tumusanga mu bifo bina: rabbil falaq, rabbin nasi, malikin nasi, ilahin nasi. Ekyaba rabbil falaq, Allah gwoyagala akuyambe nti kul a'udhu, almusta'adhu bihi, eyekingirizibwako gwe basaba ayambe ye rabbun. Allah yateekawo ranka ezo: rabbul falak, rabbun nas, malikin nas, ilahi nas. Mu ssuula ezo Allah yaleeta amaanyi, naye obwongo bwali bukuwodde okumanya nti lwaki Allah yakozesa ranka emu mu surati falak ate n'akozesa ranka ssatu nnamba mu surati nas. Qul a'udhu bi rabbil falak, ate ku bibi ebisatu ebinamba, olw'okuba nti bagamba tifaliku habbu wa nawa. Tekinologi Allah gwe yakozesa oba gwakozesa okujja ekiro ekizikiza oba ekizikiza n'akijjamu ne kikyuka ne kifuuka emisana. Kul a'udhu bi rabbil falak, engeri Allah gy'ameza empeke n'ate nevaamu omutunsi wakati awa, sayansi oyo Allah gwakozesa bwe yagamba gwoba oyogerako ogamba nti kul a'udhu bi rabbil falak. Bw'oyogera ku kigambo ekyo n'owaana Allah olw'amaanyi gakozesa okumeza ekimera, okujja ekifu mu kiramu, okujja ekiramu mu kifu, okujja ekiro okujja omusana mu kiro, okujja ekiro mu musana. Aba akozesa amaanyi mangi asobole okugirawo min sharri ma khalaqa, akozesa amaanyi mangi, tekinologi mungi okugirawo ghasikin idha wakaba, nafathati fil uqad, hasidin idha hasada. Ate okukozesa amaanyi agategeeza abantu nti rabbi nnas, maliki nnas, ilahi nnasi, asobole okugjawo obubi bw'ekintu kimu, min sharri lwaswasi lkhannas alladhi yuwaswisu fi suduri nnasi. Olw'ensonga nti abantu baagala bategeera omulezi, toyinza kufuga kyotoleze. Abantu balwawo okutegeera okusinza Allah, kyeyava asembyayo nti ilahi nnas. Naye abantu abasiraamu n'abatali basiraamu bamanyi nti Allahu rabbuna, Allah ye mulezi waffe.
Allahu malikuna, Allah ye mufuzi waffe, naye batono nnyo abamanyi nti ilahana, tigwe tusinza. Akati bwe bamala okutegeera, gwe naawe asoma Naasi olina kumala kutegeera ranka ezo 3 alyoka agobeko shayitaani kuli mu kifuba. N'olwensonga eyo Allah yakozesa tekinologi w'amaanyi ne bakugirayo ebikolo 3. Fi'lu isti'adha, al-musta'adh, gwe kennyini eyekingiriza, wa musta'adhu bihi, neyo gwosaba akukingirize, wa musta'adhu minhu, nekyo ekikulumbye kyosaba Allah akikole ki, akikukingirize. Ekikolo ekyokusatu ashururu, ebibi, ye musta'adhu minhu, gwosaba Allah akuwonye. Ate ashururu, ebibi biteekwamu emiteeko 2. Tulina amun, ebibi ebibuna, ye min sharri ma khalaqa, buli kimu kyonna Allah akuganye kimusabe mu ssuula ezo. Ne tubeera n'ebibi ebyeyawulidde, min sharri gasiqin idha waqaba, nafathati fil uqad, ekiba kiba tukutte enzikiza, eddogo erisibiddwa mu bifundikwa, hasidin idha hasada, ow'ensaala bw'aba emukutte, alwaswasi alkhannasi, okulabankana bwe kuba kutuuse ku bantu nga omuntu afunye okulabankana mu kifuba kye. Essuula ezo zijja kuyamba singa ozisomye nnyo, oyinza n'okuva ku mirundi 3 ne weeyongerayo n'osoma nnyo essuula ezo. Allah akugoberawo buli kimu kyonna, n'akugirawo buli kimu kyonna. Njagadde ensonga eyo tutegeere, abasiraamu bwe mutasalewo kumanya bintu bino ne mumanyiira ebimanyiire, tulabye nnyo, naye ng'amaanyi ga Allah gali mu bigambo bino mayitirivu nnyo. Fundikira ebigambo bino nga mpanjagira Allah ekitiibwa atereze ekifuba kyange n'ekikyo, ate era atunyweza okumanya ebibi ebitutuukako n'okubyawula, n'okusoma essuula zino 3 tusobole okuyambibwa. Allah yatugamba mukozeseeko fasta'inu bisabri wassala, weeyambisa obugumiikiriza n'okusaala. Kati bw'olaba ebizibu bikutuuseeko, ekikusomesa essuula endala zonna kiki? Salawo omwezi mulamba ng'osoma essuula zino zokka mu swala zonna, Mungu ajja kutaasa, ne mu adhikaalizo zonna Mungu ajja kutaasa akuggyeko ebizibu ebyo. Allahumma dha sultana azim wal manni alqadim wa dha wajhi karim waliyu kalimati tammati wa dawat mustajabat afina wa afi muslimina min anfusil jinni wa ayunil insi ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.